ekibuuzo kiri ekibuuzo ogamba tugenda mu kibiina kyayo okoleraani ndowooza ensonga za komishona naziddamu dda si za kunyumya mboozi ya ku luguudo zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka saagala zimalirako biseera ndowooza nazitangaaza dda ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi yakulungamya mu naye komishona tulabye nga ssemateeka wammwe akucoka ebyokulonda pankuba ssemateeka wammwe kati mutambulira ku ssemateeka ki badde nsaba ekibuuzo ekyo kyali essaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabidde kozesaba otangazeeko ku nsonga ya okuba nti bbanga lino lyonna byonna byetuwulidde okuva empetezo yajja simanyi oba wamwali muze okusisinkana ne pulezidenti wo nobako n'ensonga zemwogera kuba yayogedde bingi naye tumanyi saidi yo gavumenti simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansinkana naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi Mwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana ogende sinaafuna mukisa kumusinkana alipize nnyo commissioners at office nakamya mpandikira bukedde olupapula nyongereza ku kyasifu katono emabegako awo pulezidenti wa nuupu yayita olukiiko lw'abantu bonna aba nuupu naye kiteeberezebwa abantu bonna ababaka ba nuupu naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyoko ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mbansazeewo era bwengamba sijja kugenda era nze mbansazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya simba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya simba ebyaluvanga sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwaguzi bwenja okuwa pulezidenti nga tulema okusinkana. Amanya zitweruka akolera nti ekika njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo obwakabaka bwakugambako ngaowuza ekitiibwa waaki naye ng'ate eno byobona tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola nga ziraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eyanno kati ndi ku peegi ki naawe ekisooka ekitiibwa kiba kigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyirimu kyeyamba alina obusaasizi bwange simanyi wammwe ejoogo olina abo ebitiibwa bameka mu kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kikizaayo wannyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sobola mwegaana. naye tulabye abantu bangi naddala bawagizi nga bavuula obwakabaka nga mmwe abakulembeze bano ensonga eno mugenda gikwata mutyaba. Ekibuuzo ekyo nze wandibadde ekibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatya okubagambako. Sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera. Manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ti ku discipline gye tulina okuliza mu ekyo. Yes, Rachel. Oweekitiibwa Nayanziza, ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige tofuuse kiwagi eri ekibiina. Ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu
naye ezimu tebazibawa ku bitimbagalo simanyi lwaki. Mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku level eya waggulu obukulembeze babukola batyo. Okutegeera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo, tukkirize nti NUP kibiina kitu okuyiga kukyali kungi, naye tujja bikwata ffenne tujja bitereza. Wano bwe wagamba emabega ng'oli Masaka, wagamba nti abasiiwuusa empisa mu NUP ojja kubagolola ettumba. Olwaleero bakyakulemeredde oba? Era okugolola abantu ettumba si mukolo, ojja kumanya ku mukolo omazeeko amazzi. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula, naye kyonna kitwala obudde, kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde, eyimiridde nga teyimiridde, erina emisingi etasimbye mu musenyu, kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde. Mu kaseera kano buli muntu tumulaba w'ayimiridde mu discipline, mu kukola ebituufu, mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde, ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuku naye nja kugibeeramu ng'olwo ettumba abo abalowooza nti bajja gitwala nga ekintu ekyokusaaga. Owekitiibwa kiki kyoyogera ku bigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda, amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda, mugenda mu maaso e Masaka litwala abakulembeze bambala ne beekuba, ng'ekimu ekibinja bagamba nti kikyo kyakunga, ekirala nga bagamba nti kirimu omukono gwo. Kiki kyoyogerako ekyo? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi, era obuwabuzi obwo buli ku rekodi. Ebiwalaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya byandibaddewo, naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo abataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira, buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo singa tuwuliziganya byandibaddewo. Yes, Wandera? The last two. Wandera Nsamba. Honorable, you've been very good about fighting the divisions and fights in Nuku. And can maybe take be a memory lane